Mukitandiro kyaffe eky'olunaku olwaleero tunagundanga babiri agunde abooluganda nsanyusa okubalaba mwebale nnyo mwebali eddala okujja ngenda kusomeza 28 tugenda kubeera wano ku Makutano Nansana era nga na bulijjo ndowooza kino ekivulu kigenda kubeera kyakusatu bukyakatandika okutereka wano ku Makutano tukolerawo byafaayo byereere okuva twatandika bwe tukubawo wabooga naye ng'ensonga esinga okuleesaawo abantu ne babooga nti twanoonyeza ddala tukolera ddala ekintu kiri ekibatuukira ddala bulungi nnyo nga bwogamba nti nno omwana muwala oyo yantuuka kaakati n'endonga eno tugikuba n'ekutuuka w'oyagala kyova olaba nti nno ne bwe lukya abalala ne bategeka wali ffe ne tutegeka wano era ffe tuyina erinnya lyaffe nti ffe tuli babisaawe era tugenda tulengera entalo z'abadijje b'amabaala ffe ne tubeera tugamba bangi naye ffe tuli babisaawe naki nabo bakimanyi era situkalana nabo tetulina mutaana nabo era kirungi nnyo tebateeka nabo mu mboozi zaabwe tubeera wano nga tubalengera nga beeyuzaayuza ne tugamba badijje b'amabaala mwetale munyumirwe fe ab'ebisaawe naffe naye tetunaayomba ddi ab'ebisaawe tuli babiri n'embaziira bwe tubicyankalanya tunaayomba ddi ono batityaga mukuba
Niye tujje tulwanemu n'ez'okutta kale n'ensonga bwetyo bweri. Mbeebaza nnyo mikwano gyange mwebaliye ddala. Njagala okutwalira ddala omukisa guno okusookera ddala okwebaza abasponsazi baffe abalungi ennyo. Mwebaliye ddala buli we tuddukira gye muli bannange nga mujja emisinde bannange mwebale nnyo. Tubasaba baganda baffe abasabula ekyokunywa kyaffe ekyo batwanguyira. Omwami owamujje tukole Agro Processors Limited amasimu yatukubira n'agamba abange mwanguwe nabulidde mwatandise. Omukyalo wa Kisooto esimu mwebala okujja oba mpulira nja kunyumira nnyo nga nyimiridde nimba so badde tusanyusa okubalaba mwebala okujja. Endongo y'ebinyaanya nkakasa kati tebakyalina kye bagamba era bwe wabaayo afuguma aba alina bubeezi kizibu kye ng'omuntu naye mbadde nsaba tusooke tukubire Katonda ku ngalo ez'amaanyi buli ali wano. Olunaku we twali tulwogera byawulikikanga ebiri ewala naye amazima gali nti okusinziira ku jjejje nga bwagambye ebyuma byakwosanca gw'omukolo gwa Lwamukaaga luno tubeesunze tubalinze okubalabako. Tetukyalina nnyo bingi byakwogerera mu nsonga eno. Amazima ndowooza n'obudde kyovulaga tukozesa butinya okubagamba ebintu bino kubanga kati tuzze tubibagamba mwaka ku mwaka era tubalinze mujje buzinga muli bangi. Mpulira ndowooza nti muli bamativu era mukakasa kye tusobola okubawa. Nze mpulira njagala kusinga kwebaza nnyo abatuyambako. Emikolo gino tegitegekeka buli yali akutegeseeko okumanyi tegitegekeka ng'oguyingidde oli mu kalungu oli wekka. So bannaye amakampuni gonna Kyusi, Sabula, Alcoholic Drink, mujje tukole rice akakire kaffe akalungi akavamu, mujje tukole Agro Processors, Kisooto Natural Bedroom Products. Tubeeyanza nnyo Grace oyo omulaba nga bw'akyali CEO n'emyaka mitono naye ate ensonga azitegerera ddala bungi. Yali badde agamba gyegendo kankole sente zange ne bw'aba avaayo n'agakamba sindikemu financially ekyo kirungi. Tweyanziza nnyo Sabula n'amakampuni gonna amalala ge tuli nago. Tulina mikwano gyaffe bangi ky'oba omanya. Tweyanza nnyo ffe ekyaffe ku Lwomukaaga luno tubalinze. Bino ebigambo tubyogedde ebbanga ddene sigenda kuddaano mbagambe nti